namutegeezezaamu ensonga zange nga sinagenda ku stage. Mugamba Mukama saba ompa obuvumu njolese ekituufu kye mmanyi nkakasanga abantu abali wano nabo bamanyi naye nsaba bamanyi era Mukama nannyamba era ne kiba kirungi nnyo ewaawo. Mu mutima gwange nabadde nkisuubira naye nga kye neeralikidde angamba wayinza okubaawo enkokola ezikulemesa okugjayo ekintu kyo mu butuufu bwakyo nga bw'okyetaaga. Omuntu asobola okuwa platform ng'eyo naye era ssebo ne wabaawo ab'enkokola tokola kino tojja na kino toyagira bwoti twagambye kola bwoti kati togira bwoti. Naye abasajja nakkiriza nti bampeera ddala kubanga pulogulaamu yaliko nti Ssuna Ben agenda kuperformingira eddakiika 25. Obimanyi bino engeri ebijja ebintu tebikeesa buli omu bamuwa ebintu ebiri organized buli omu bamuwa akadde k'alina okubeera ng'agoberera. So bwe nakalaba ne ntandika nange okumanya okugerengekanyizaamu package y'ebintu gye ngenda okubeera nga mpa abantu. Abasajja era olwampa platform ne banga Ssuna Ben you're the one going next. Omanyi oluzungu lwali wali nga lubuuma buumi. You're the one going next. Kale unenga neteekateeka bulungi nnyo kyambalo baali bakinyambaza dda nga ndi eno nagumidde dda bulungi nnyo munange nga mpalampa stage na musajja wange bwe tuli mu tiimu enkalakasi na tiimu yange bagiyita tiimu enkalakasi ekalakatandongo nga ye ansookayo ku stage wali nga atereera mu bintu mu byuma bulungi nga balanga Ssuna Ben ng'emizira givuga. Ebimu ku bintu ebyasinza okungumya manyi bw'obembe babbaka stage eno osobola okufubaamu n'obunkeke n'ogaa neeno gye ndaga ninayo abantu bange ne waliwo ba MC bano ab'oluzungu kira bali ku stage ng'agenda najja n'akola n'ayogera ku manya g'aba artist abagenda okubaawo ng'ayogerako erinnya limu audience n'emala eryokubiri Zexi birangirangi shiba kalungi Ssuna Ben nga ngamba wonna Ssuna Ben nenga kati gyendaga kiriya amanyi kiba kirungi nnyo n'omanya gy'olaga nti muzuuli naye nga gyendaga omusajja olwalanze. Ladies and gentlemen, right about now introducing you the binyanyanya man Ssuna Ben. Enduulu ye yanzizaamu amaanyi jajja nayingidde ne vibe ku stage jajja nawulidde amaanyi nenyongeramu ebintu eby'amaanyi abantu abalala omanyi kiba kirungi nnyo bw'oba osazeewo kutta nottira ddala. Nze nina ebiso byange bye neeyambisa okunjawulira ddala ku balala. Wabaawo ekintu ky'okola ng'okimanyi kino kati mu Uganda nkikola bwogu nenzigyawo akadingidi kange ne banteera bitraka byange omanyi okuba kitraka n'ogenda onyanyagalizaamu akadingi alala endulu era akadingidi ke kamu ku bintu ebyankoledde sho kabagamba nakagayi kali creative nnyo omulaba ate gwe endingidi ate kyakikoze atya gabadde maanyi meereere navudde ku stage naye nga mpulira kyekyo zi big up wansi awo ab'oluzungu man I've done it man nga mbalina zi selfie buno obwala obwefuula mutebumanyi Luganda obwekkololo Ben selfie ge binyanyanyanya nawe selfie pya nga mbalina ekitegeera. Kyo kyakabi nnyo. Olunaku lwakedde nga lulungi nnyo era nasabye Mukama ne ngamba njagala ontukuliza olunaku luno konsuddeko mu bantu bano mbalaga obusobozi bwange mwattu nno nikigenda kiba kyamaanyi era nebaza nnyo Mukama nti nno ddala mutuufu olunaku olwo lwakedde nga ndulabanga lwanjawulo nnyo mu butuufu Mukama yeebale okubanga yantuziza ku platform eyo ate nenjagalwa. Amazima amatuufu saakirowoozaako mu bulamu. Ekintu kye nalowoozaako mu bulamu nti nsobola okweyambisa ekintu kyange kino kye nnina nentuuka ku buli kimu kye neetaaga. Ekyo kyo mbadde nkimanyi kubanga ate era mbadde nkirwanyeeko nnyo nti nno nze nkola ebintu byange gwe n'obizalawa nze ne mbifunamu ky'otalina kati ne tutandika okutunuulira ebintu tyanga yaye wadde kaliiroko naye ate raba kalina kino te sikirina. Awo we mbadde Mukama badde annyambidde nga wentambulidde nga tuyimirira
ozala wabaliroko naye oloko n'omutunuulira nga musajja kati mbadde sibirowoozangako ebyo naye nga kyenjagala mu bulamu kubaako kyenkola ekyakabi mu bintu byange bino bye bayita ebiriroko mbijjemu ebyamaanyi naye ate Mukama Katonda yajja omusajja njagala nkubuulire mu bantu ababonyaabonyezza abantu abakoze ku event eyo nabadde omu kubo okubabonyaabonya okufuna abasajja abo basooka ne bankubira essimu naye ndowooza nti bafere ne bagamba baaye nti abakulu nti wangi no tojjako nenjijjako naddamu ne bakuba undi tuli siriyasi ogenda kulya eddakiika 3 zokka toyinza kulema kujja ku kivulu wali muganda ne mugamba kyani nti kya Fireboy ne mugamba wawe Masaka nti mu Nigeria nenzijjako nga ngamba kakati nze ngenda kunyumya kino mu Nigeria mu butuufu nga sikiwulya mu mutima naye omusajja gwe bankwasa nasooka nzikakanya nambuulira bulungi nga kakati olaba platform eno tugyetaaga mu bulamu abantu bangi nnyo bokolera tebayinza kukkiriza nti no ddala osobola okukolera ekintu ng'ekyo naffe bwe twatudde nga management ereeta omusajja ne tulaba nga gwe kasobola okubaako enjawulo gy'oleeta mu kintu kino bwe kuba kubala abasajja abo babaze muga Katonda mu ggulu percentage kwegamba ku bintu ebyasitudde ekivulu ekyo okubeera ekyamaanyi Ssuna Ben ow'omukyalo e Masaka alinako percentage nga ya 40 kwegamba mu kusitula abantu enyanya yagenda okubira omusajja ebyuma kiki katugende tulabe ne Ssuna okumanya amanyira agenda kukolayo ki embeera eyo yaleese abantu bangi nnyo twayogeramuko obugambo butiritini awo nedda namuleka ali ku stage nze neŋŋenda nenziruka misinde neŋŋenda saasobola naye mu press conference awo twogeramu ku Katonda awo naye nga simbooza era ngajja hello how are you andu manyi ate kati ebintu by'oluzungu tobikkiriza nnyo kuwanvuwa nnyo oyinza okulamya osobola okulamya akatandi kati n'obyononere wasemba ate ebikamera byammwe bibaawo nga bikwata obujulizi hey how are you say how are you say how are you doing yes hey it seems you're a great DJ because I've heard you several times because Sebo kakati nina management yange ekola ki entwala olunaku olwo lwakya ne babukuta nga nze sibirirako nze ndi wali nangagiza ne bagamba tulina kyetubala tulina engeri gyetwagala oyambale muntu tulina engeri gyetwagala ne design atayinza otukolera ku kintu kino ate bagamba tali musi bali ludda nga babukuta nze nembaleka ne babukuta nembaleka ne bakola ki ne babukuta kakati ku last mba ndi awo nga bakoze nga bagamba nti tuzudde omuntu omutuufu agenda okutukasaganyiza ku nteekateeka eyo musajja nantunuulira nantegeera ebintu byange nga bwe mbikola n'agamba kamba mbaliza omusajja musajja mukulu bamuyita Oscar n'ayingira mu nteekateeka y'okundizayininga era ekyambalo ekyo yakikulira mukati yabinyambaza nisooka bitule muganda nga Oscar onkoze otya sibitegeera nze mbiraba ku TV nga babigenderamu mu kizungirizi mbiraba mu TV nga babigenderamu mu kizungirizi ndaba bayimbi b'e Bulaaya babyambala newe nkoze bubi muganda wange nga mpulire siri comfortable nangamba weewalirize obeere comfortable kiwulire kyambale mu mutima kyambale mu mutima kubanga ti audience gy'ogendamu eno si yana abasajja baffe bano abawanika emiti nenga kale bwebanga eyamweyo bweti bwekola nga bw'osazeewo kale nenzigumira mu kyambalo n'ennumba ne buli omu yagambye nti amaanyi gaali mangi ewaawo ewaawo munange nkusesa ki siraba natulendinze namba emu nga sigezanga nako yadde kulowoozaako anti kati nze bafaani abange ebyo ebintu bya Twitter ne bwebibanyumiza tebabitegeera nabitegeera kati ngenda okutandika obisaako obwongo ngenda okutuukayo okunoonya nga gundi waliyo akawunti nga 6 abaana bazigulawo mu bwangu awo nga ntandise okutrendinga kati Ssuna Ben bali eri bangi naye nze ng'omuntu mbadde sinnaba naye nga guno omwezi nina okulumba kubanga nakizudde nti eyi nange nabe bajjeno
bani bonna nga bapostinga babuuza Ssuna Ben nenga abange mukama wa buyinza kyenyinza okugamba zonna eziryo si zange naye nga ngenda kugulawo eyange mu bwangu ddala kubanga nalabye ngewe naye waliyo obulamu ate obulala obusukka ku buno obwaffe obwa TikTok ne Facebook. Ati kati screenshot abaana bazikuba ogola nga bagikuweereza n'ogamba bagikuweereza n'ogamba kiki nekigenda mu maaso. Mukama Katonda yankoze obulungi obutagambika bannange. Nga 8 kati tugenda mu kisaawe Masaka eyo mbadde sikolerangayokko so twatudde ne muganda wange Mbazira Tone bwe twasalawo okuba endongo eyaffe y'ebinyaanya ne tugamba nti nno buli kimu tukikoze e Kampala. Mbazira Tone lwaki tetukirirako e Masaka? Mbazira n'aŋŋamba nti ya kyekikyo ddala tugende. Era Masaka twatimbyeyo ng'ennaku z'omwezi 8 bannange ekiri e Masaka bantu kuwera. Mpita banna Kampala ate okusinga mujje tukirire Masaka endongo ewomereko ewaka ku bijja. N'endongo n'agikuba enjoka ebyenda ne byekyusa. Osala busazi wali waka ng'ogenda onywa ku gundi onywa ku mululuuza ng'otereera kubanga eri waffe tuli waka sawundi tulina 4 kyokka nga ne bwebeemu emala naye ffe twasazeewo tuzigatte 4 waleme kubaawo atoma ndi saawulidde endongo. Oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.